Ebirabo okuva mu mbaawo, obubaawo obuwumuzibwako glass mu birabo by'emmere n'ebinywere eby'enjawulo, obubokisi omuterekerwa ebintu eby'enjawulo, ebyokwewunda by'emu ku ebyo ebitono nnyo Hilary Luswata Francis byakola okuva mu mbaawo. Bino ebimu ku byenkola kino kyali kifaananyi kyange nga nakagraduatinga. Hilary twamukolako emboozi mu 2019 ng'akolera Wandege yamukoyinza okuyita akafunda kyokka okuddamu okumulaba nga yagaziwa kusa n'okugula ebyuma eby'omulembe ebimuyambako okukola ebintu bino anti mu kusooka yakozesanga mukono. Kagigisooke natandika nako ne kati ngerayo mukalaba kaggwawo dda emirimu kagikola ne kafa naye nga nakaleka waneeno ng'ekijjukizo kyange. Ekifo Hilary mwakolera factory ewedde emirimu. Oluvannyuma lw'okulaga emboozi ye ku mayengo ga Spark TV, akasente keeyongera kwe kumulaba ku ddala lyaliko kati. Storage gye twasooka okukola yanyongera ku bakasitoma n'abantu okwongera okunzikiririzaamu. Era ne mba nga nsobola osevingawo akasente n'okakwata obulungi n'enfuna zino machines. Nasooka kukola eno, then eno n'ezaala endala zonna. Newankubadde yasoma art and design ku ssettendekero Makerere, byakola buyiiya bwe n'abantu be yeegombanga era bazaagoberera okutereeza omulimu gwe. Ebintu byenkola mu kusookera ddala nali mbikopa ku bakwano bange Abazungu engeri gye babikolamu, so kati nga ngenda mbafollowinga either nengenda nokizula nti some of the machines bazeekolera. So that's why nange nekolera yeneemu ngera njigira ku bo. Agamba nti okuva lwe yatereeza omulimu guno akatale keeyongera afulumya ebintu ebiwera okukira ku ebyo bye yafulumyanga ng'akyakozesa ngalo. Mu lunaku oyinza okukola essaawa nga 2 zokka oba chandali yange emu ng'okozesa traditional tools. Naye oba okozesa computerized tools, zino modern tools, olunaku gwakoowa. Bwenkulaakulana gy'aliko yatandika okufissa ku ssente olw'okuba nti teyeetaaga bakozi, emirimu gy'agyekulira yekka olw'ebyuma bikalimagezi by'alina kati. Mpozi bwenfuna oda nga nnene katwalo nga hotelu eyinza okujja ng'eyagala hangize nga chandeliers piece nga 3, 5, kati ebyo bikola omuntu wekka omu kibeera kizibu. So kati awo waliwo muno mukyengera mulimu workshops nyingi ezikola ku wood, mubiramu abaana abawawula abo, so obafuna ku just part time n'omugamba beerako wano nnaku 2 ne bakuyambako oda ogimala ng'ebadde nnene nga baddayo. Ku nsonga y'akatale agamba nti yagezaako nnyo okweranga naddala ng'akozesa emikutu gye mugatta abantu era bakasitoma baalina be batemya ku balala wamma omulimu ne gutambula. Nkati advertisement gye nkola nsinga gikolera ku WhatsApp, Facebook ne online marketing apps. Agamba nti mu kusooka abantu bamunyaganga wabula olw'obukugu bw'alina kati kinagenza akiŋŋanga. Twagisolvinga nti wakanga tannatandikibwako wa client abasasuddeko almost nga 60%. Nabanga akavalinze material gwogenda otteeka mu wakola wakawe, then waka waggwa ng'amalayo the 40%. Ku myaka emitono gy'amaze mulimu guno Hilary agamba nti musanyufu bya nsusso. Nafuna workshop yange almost erimu buli machine zenjagala about ku lifestyle yange. Nafunako entambula, then masawe natera no planning natera otandika okuzimba. Kyokka akyalina ekirooto okukola edduuka ly'ebintu byettutumu okutuukiriza enjogera egamba nti atundayo lesa yamazaawo amangu. Ekirooto kyange ekyokubeera artist owakabi ninga olugendo ninga kati ku 80%. Ndabya ddala nga natera okukimalayo era nga kyembuzaayo kwe kufuna ndowooza display room naye ebisigadde mbikoze. Ebyuma bye byanguya omulimu kati ng'ogasseko obukugu bwe yasoma ne tekinologiya wa kompyuta kyayagala okufulumya asooka kukikolera ku kompyuta olwo ebyuma ne bikola nga bw'aba ateeseteese. Mu ddakiika nga 5 zokka abadde alina obuntu bw'atukoledde ng'akozesa ebyuma bye bino. Luswata agumiza abavubuka banne abali mulimu nga guno tebaggwamu maanyi akaseera katuuka nga byokola naawe bikwewuunyisa. Kubanze omwaka gwe natandikiramu okukola artwork 2018 mwaka mulamba naguza customer omu yekka mwaka mulamba, so singa saalemerako singa bino nabivaako dda naye essaawa eno wiiki nsobola okuguza abantu 10+. Ensangi zino omuntu yenna okuba omutetenkanya kye kisinga obukulu anti ne bw'oba nga wasoma olina okubaako n'amagezi ag'enjawulo okusobola okutambuza obulamu mu Uganda ya leero. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. Kumureplacinga wa bbeeyi.